ettima lijjudde ku social media bino n'ebirala byogenda ofuna right about now. Tukwaniriza ku mukulu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya nti Lubas Wampita Ntambi Chimso Rich Bear Maxudi Junior. Webale kuba nti weekumira wano omwana wa maama, webale kuba nti weekumira wano 24/7. Olunaku lwali tukuletedde no Zari. Ngenda kusaba producer wange obeere nga otegeka Zari awo ajje abulire abantu kikyalowooza, naye nga ate Zari avudde n'agamba nti abantu bangi abali ku social media nga balina obukyayi ku bantu abamu abavaayo. Muvaayo ne mugamba Zari nga bwali omukadde ne mumugamba mbu ave ku social media, naye nga ate olunaku lwaliro Zari the boss lady avudde n'agamba nti gwe alowooza mbu ogenda kumujja ku social media olw'okuba omuvuma obukadde. Sorry for you because ye agenda kusigala ku social media because social media tebagikola tebagireeterako gye bayita restriction age oba age limit, nti oba omuntu baweza emyaka 5, 6, 3, 4, 2 alina okuba nti ava ku social media. Zari agamba nti bangi kummwe abawala abeefuula abavuma Zari nga bwali omukadde mbu bwe mugenda okuweereza emyaka 3 oba 4 nga temutunuulikakako, nga mwenna mutunulanga empunu, nga mwenna mutunulanga embizi, nga mwenna mutunulanga obuntuntu obuli awo. Bigambo bya Zari. Era Zari avudde n'agamba nti mwe abalowooza mbu obukulu kibi mulabye. Ngenda kusaba Zari ojje wano osooka tugambe biki byagala okutuusa ku bantu bano bakwefunire. So n'olwekyo gwe abadde alowooza mbu Zari agenda kuva ku social media lwa myaka oba lwa age bracket, muganda wange oswadde Zari ajja wano kukakasa kugamba nti bw'oba tomwagala va ku social media pages genda ofollowing abalala because bw'oba wakowa abakadde toba na nsonga lwaki osigala nga omufollowing. Era Zari avudde agamba nti mwe abalina fitina n'ennyike ku mitima olw'ebintu ebimu muli bakufa pressure kuba ye wakubeerawo producer. So kompe Zari ajje wanasooka abulire aba haters be then kati awo tujja kukoma nkusaba ekintu kimu mwana subscribing abeera nti osharinga ate oliwaddemu okuba nti wa opinion yo mu comment section down ne tuba nti tutambula mpola mpola. Zari come over tusooke tumukufune then tukomeo. Mulimu abantu ku social media wano abalina self-hate, let me put it that way, and they want to transfer their negative energy onto a person. You know, I'm a very positive person. My vibe is different. I've got a good vibe. Those who know me in person, every time we are social media, you don't have so much hate for yourself, so you rather actually spit bile on people's pages. You know, Olina very Zari Mukadeva social media. Social media teja na age restriction. I've never gotten that memo. Nti emyaka bwejiti omuntu alina kwera social media. Nina ne bamanyi abanja abansinga emyaka naye nga bali social media. Nowulira abamu ku mwana bu 20s nga baba batadde naffe bu 20s 30s nga baba batadde naffe aba 40s 50s temusobola kutuula we tuli. Wallahi ng'oswala nga watudde kumpi naye ng'oswala nga tewali agambye vaawo n'oyimuka n'ovaawo ng'oli nga ate gwanzaala nze gw'ovuma. Nowulira nina abaana 5 myaka ngenda kuweza 4 mu September, kale kitwale nti nagaweza kuba omwaka gwegwo. Ebizibu byempiseemu ng'omukazi nabyo bingi. Obviously birina okundabikako ate n'obukulu nina okuba nti ndabika obukulu. Naye gwe owulira kali akantu nga kakutudde wano nga kakuchokinga. Owulira nga kagala kuvaayo bwe kati naye tekavaayo. Buli lw'olaba Zari va ku social media. Kuba nze sigenda kuvaako. Ne bwena blocking, ne bwona blocking, ne bwona fast forwarding. I'm very famous. Ngenda kundaba ku newsfeed z'abalala, ngenda kundaba ku TV yo kati. Mutuveeko ffe muyita abakadde. It's what it is. Tetukulanga tudda buto abamu mwe mugenda kutuuka mu myaka gye tulimu online nga mwasensebuka nga tosobola na kutunulwako ng'olinga jjajja gundi. Mutwesonyiwe bw'olaba nti abakadde be bakola tebikusanyusa. Why are you following their pages? Why are you following me? Why are you stalking me? Why you want to see everything I'm posting? It's because you want to keep up, because there's something about me that keeps you coming back. You know? If you have a kadewala nga tobisobola nti omukazi mukulu nnyo oyo va ku social media, va ku page yange. Kubanza sina gyendaga.